mulekerawo okuyigiriza abaana baffe obuseego. Bannayuganda batabukidde Catherine Kusaasira ate ye mutabani wa Alien Skin omu akwatiddwa. Bangi baliira ku nsiko. Alien Skin tutegeezeddwako nti ali mu ggwanga ly'e Kenya yekukumye. Byonna biwetaaga okuba ng'omanya tujja kubanga tubikutuusaako. Ebya kadi ya NUP biranze. Omukulu Medad Lubega Segona avuddemu omwasi. Biki byayogedde? Byonna waneno ojja kubanga obifuna. Era tweyongera okubanga tukuleetera endowooza z'abantu ku kadi eno eyagabiddwa. Bakuwadde ensonga lwaki Flavia Namulindwa teyafunye kaadi. Nze naawe wano ku NCK TV gwe tuula butuzikalira nywera awo nno tuba tusimbudde. Abantu si basanyufu ne Catherine Kusaasira. Akatambya akafaananyi ako nga wokalaba ekintu kye bakoze nga bali ku stage. Abantu bavuddeyo ne bakivumirira. Mbu kiyigiriza abaana obuseego. Simanyi oba kituufu oba nedda. Susuta omala okususuta weeweeta awolongojjo omwana agezengero n'ebisoko papi walinayo munyongera akula nyongere oyo munyongere. Bagamba nti bo baba basanyusa abantu era nti tebalabamu kintu kyonna mu kintu ekyo, era nga juzi wano mwalaba ensonga ze zimu ezo zennyini ezagobya omukyala amanyiddwa nga Sesha Mayanja mu kibiina ekikye kye yatondawo. Era ye n'atutegeeza nti ne bonaakola batya ye Mukama yamutonda ng'agonda. Baabano batulagiddeko bwereere. Tuvuddeko eyo bya Alien Skin byayongedde okulanda. Esawa ya kakati wetwogerera nti mutabani we omu yakwatiddwa era nga atemeza mabega w'emutayimbwa. Breaking news. Ngambye breaking news. Isima Mijago gwe mumanyi nga kagumba kambizi akwatibwa. Sikiddamu. Isima Mijago akwatibwa. Alien Skin, we are coming for you, bro. Genda maso waliwo amawulire agayitingana nti ne Alien Skin ye kennyini nti bamutwakinze ne bakitegeerako nti ali mu ggwanga lya Kenya era nti ssaawa yonna bajja kubanga bamutuusa wano eno mu ggwanga Uganda. Ibra Kabadi yabamunoonya ne komanda mudogo bali batwakinga. Alien Skin bamutwakinze ali mu Kenya era ssaawa yonna bagenda mukwata bamuzze mu Uganda. Deno wa Brown ali mu Rwanda je yagenda ekyo kyotala babu babu ali Rwanda network aziraga Rwanda. Isima Mujagula ali munda bamukutte so omwana alina okufuna obwenkanya gwe batta bamusanzeewa Mujagula ne gundi bali batwakinga ate bagambye bamusanzeewo babatwakinga government tebagiyita mere ali mu gundi eri mu gundi zino zibateekamu abasiba abantu tali ku police semwai. Yes bamukutte then Alien network aziraga ali mu Kenya ali Kenya. Ibra Kabadi gwe banoonya ne kamanda mudogo bo bakyali mu Uganda era nabo bagenda bakwata. Alien abadde akolera government nga abayimbira ennyo twagala justice y'omwana oli mu Uganda gwe batta fuje twagala tewali kirala. Government abadde akolera ni bali government erwo okuuma abantu n'ebintu byabwe deno. Ibra oyo gundo omwana asimanyi yani Isima Mujagula bamukutte esawa nga 2 emabega. Yes twagala justice y'omwana gwe batta twagala tewali kirala. Bwebityo ebitambula naye nga byonna era nga bigenda mu maaso. Onavuddeyo n'agamba nti enkya beesange ku kkooti emakindye oba emakindye waliyo ki katumuwulirize. Bannange agakagwawo ag'omu nkuubo Alien Skin asuubirizibwa okuleetebwa enkya emakindye ku kkooti mu mbeera ey'ekyama genaakafuna kati. Alien Skin asuubirizibwa enkya okuleetebwa ku kkooti emakindye mu mbeera ey'ekyama.
so tegeeza omulala. Obiwulidde munnange si bigambo byange nze ndiwo kubanga mbe batuusaako. Byonna byonna nga tubigenda mu maaso eyo tuveeyo tugendeko ku kaadi zagabiddwa munnange abataafunye bawanda muliro era nakitegeddeko mbu waliwo aba petition zatandise era kati ziweredde ddala mbu nnyingi nnyo naye omukulu Lubega Medard Sseggona avuddemu omwasi mbu ye yali yakisuubira titebajja mmuwa ekyobutampa kaadi mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi balina bye baagala byesisobodde kukola ebimu bayinza n'okuba nga tebabimbuulira nga byabalema okucommunicatinga ne batabimbuulira but for me from the bottom of my heart I am okay. Tell the world that I'm okay. Era saagala muntu ansaasire bwe kibanga ekyakoleddwa si kituufu basaasire eggwanga ekibiina kyange nkyagala nnyo naye kaadi yaakyo ekiba kigitutte ne kigiwa omulala kigigabe waliwo abadde bampa amagezi tijulira ne ŋŋamba nedda sijja kujulira. The decision which was taken ku last minute kyasaliddwawo ku ssaawa envannyuma kyasaliddwawo abantu abatatamidde bwe ndowooza so mbagambe ndi oke ebibufuzi bya gundi alagidde gundi takola nsobi ono taddibwamu ono talina kwebuuza bibyo bya bulabe byatya ndowooza mubiwulidde naye ono yagambye nti musanyufu nnyo ebyensuso okulaba nga Sseggona teyaweereddwa kaadi. Mwebale kujeyo Sseggona kubanga toyinza kuŋŋamba nti Sseggona ffe twali twamukoowa dda ebyo byawoza mbwazzaako yezzeeko kale nuupu ku luno nategedde nti mutuuka ku gulawundi leero wenzikiriza nti nuupu mutuuka ku gulawundi kubanga Sseggona senga mumuwadde kaadi ne mumuwa kaadi Sseggona mubadde mugenda kutulengera akatufaamu olwo Kiyimba yabadde ajja kubanga ne Magoola ali saidi era eri kati olwo Kiyimba tubali kulonda Kiyimba dairekiti naye mwebale nnyo bale ddala talina kyayinza kuzzaako ajja independent tulabe ajja independent gwe yawadde n'ennuma ezaala kyakozeeko kimala talina nabyakoze omwala gwe Nateete guguno mugutunuulire bannange mutunule omwala gwe Nateete guno mugutunuulire gugenda mu mwaka mulamba MP kyasula eyo ng'abantu bonna bakolera mu kibuga basula eyo tusula Kasenge Nakirama Kikajjo Kinaawa Kolokolo Kabojja Kyengera Nsangi wonna naye tebagondango ku mwalo ogwo nti bannayo omwala gutwe si yalina okugukola naye yalina okugukolako ogwogerako Ssaaba Minisita yajja wawe naye yali amujjukiza baddamu ebyo biki bannange kimala Sseggona tukuwonye eyakuba yeyanziba kituufu tukimanyi naye naye kabbeko ku mulala aleme kubba gwe wekka eyakuba yeyanziba nettenti nezikubula ezigamba nti buli muluka kanguwe tenti za mitwalo 5 sajja gwe totubuzaabuza Sseggona totubuzaabuza Sseggona ekimala nze leero nakakasiza nti nuupu yatuuse ku gulawundi abantu aba owa Busiro ono omusajja wafani Matovu Charles oyo mwalonze muddiza kaadi Matovu Charles awaayo ntono okuziika awaayo amabugo g'ebiri naye ng'agawaddeyo atuuka era asindika omubaka ti bannaye olwekusinzira amabugo ga mitwalo 2 agawadde naye ng'agawaddeyo ffe kuba tetutala tukolera bingi kutubeeramu akusanga awo n'akubongako naye Sseggona abatwala omwana ku Gombe nayeebuzaabuza n'omusaka nayeebuzaabuza Sseggona ekimala emyaka 15 nze kati nabadde mbaaganye basajja mwe bonna bampuuga ng'ambaagala naye mwantamye mwenna Kabeera Road Mayor namuvuddemu ku luno nabavuddemu ekimala ate Sseggona weesonyiwe Walukaga tamanyi haramu tamanyi Walukaga tamanyi naye mumuleke ekimala Walukaga leka tukamuwe naye abeereyo era ajja tukolera taddeko yatuwadde ebitaala
ku nsonga za kadde zagabiddwa era nga abantu bangi nnyo bebalesinga ebibuuzo bingi naye nga ansa ntini. Ekintu kya Namulindwa Flavia, Mary Flavia otafuna kadi, abantu bangi nnyo era bakikubaganyako empawa ne bagamba nedda yabadde asaana, naye onaavuddeyo n'agamba nti mbwe ensonga zino lwaki Mary Flavia Namulindwa teyafunye kadi. Flavia Namulindwa bakumye kadi lwaki? Flavia Namulindwa ekikumbizza kadi basajja bo b'okyusanga ndawuya. Bino ebintu Bobi Wine abimanyi. Obadde mu America ng'ozina aba Nigeria amudala nga yagamba ne Senga Sidi. Flavia Namulindwa edemmeya fakiti nti wagenda n'okwata mukwano gwa Bobi Wine gwe bayita Case n'omunyagako milioni 2 nga yakajja e Uganda n'omugamba ogenda kumusuza. Bami nakuwa obusende bwe yatundamu ekibanja nga ze mu America otandika bali musuza gosuza Case California ate n'omwefuulira. Waleeta omusajja n'akuzina n'ogamba mbu Case akulingiriza akuwuliriza. Case n'abonaabona e California paka era Megadi bambi we yamuyola n'amugamba jangu obeereko ewange. Naye nga wagamba Case n'omujjako n'obusende bambi bali yatunda nga manyingo ojja mu nsi nga America oba ensi yonna oba muleka pocket change kw'otandikirako wakayoola n'omuwako lumu. Naye nga oleeta ebisajja ebinegera ebikuzina we bimala okukuzina ate n'oloopa n'owayiriza Case mbu Case yakulingiriza. Bino ebintu Bobi Wine abimanyi. Bino ebintu Bobi Wine abimanyi. Bobi Wine yagamba olaba oleka Munnayuganda munno ku mawanga Flavia Namulindwa siyinza kuwa kadi. Gojja otambuza mboozi ndiwe gomba. Ate ab'eggomba mwe basinga okutya. Mayinja siwe gomba. Si yamufumita akasomugongo. Ate Bobi atya mu ab'eggomba ozze ovudde ne mu America oyagala kadi toyagala kunaaza bakadde. Bobi Wine akulaga nti leka kusuulawo omulimu gw'obadde okolera obadde otawaaza bakadde nakuwunya kubbi kuba gwe badde bakozesa okubeera ng'owunya kubbi omuzungu mu America yakyusa musinga ono ali mu Europe. Mu America okusangula omuntu bakugamba osangula ate owunyeko awunya California awunya Kanzali Simba awunya mapeera awunya glucose. Mu America owunyako bw'owunyako bakwongera mu ssente mu Europe towunyako. Kati gwadduse eri Bobi Wine amanyi obadde n'akalimu ate nga Bobi Wine professionalizing ebintu bino wammanga tosuulawo omulimu gwo gw'osuddewo omulimu ozze wano zomba ofune kadi onyonyoote gomba ogibba ogende. Bobi Wine akukkiriza. Bobi Wine akugambye nti ekikukumbisizza kadi akusindisa oddeyo owunyeko. Ddayo ogende owunyeko. Dayo ogenda owunye ku mazi netalina kadi yo ebyegomba byoyogera. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo tukyali ku bintu bya Kalulu nagambye nti oyinza okukola ekintu ng'olowooza ogenda kulumya omuntu so nno omwongera bwongezi lyanye. Asinzidde ku ki? Asinzidde ku bino ebigenda mu maaso deployment ekolebwa emisana n'ekiro okubanga bablockinga oba olya aba opposition okubanga beeyongerayo ne campaigns zaabwe. Tuwulize biki byagamba. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe kkiriza. Olunaku olwaleero abasajja bano badeployinze nnyo okuva ku kitebe kya National Platform paka Jinja. Era omukulembeze ne konvoyi bamugamba badde basalangako ababodaboda basalangako abantu mu kkubo ng'abasalako obutagobera president. Era bwe kituuse Jinja ne bridge basose mugaana giyitako oluvannyuma ne bamukkiriza n'agiyitako ng'ayise busayirinde. Ababodaboda ne bayisa ku bridge enkadde which is okay. Bwe batuuse Jinja nga badeployinze Mamba bimotoka bya tear gas ng'abantu babagobye mu kkubo beesudde ebbanga ly'abantu babaddewo mpaka lwatuuse gyalaga. Naye lwaki mbagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyamba muyambe kkiriza kiri bwe kiti. Ebiseera ebisinga bannabyabufuzi babakuba campaign bazikuba nnyo mu bibuga kyetuyita mu urban areas. Abantu abali mu byalo batabafaako era nga tebasobola balabako. Era nga ne bw'oyagala ogendako deep in village okwogera n'abantu kiyinza okukostinga ssente empitirivu. Naye bw'okola ekintu okulumya omuntu wattu omuyamba nga tomanyi lwaki. Uganda Police olwaleero siro musoso kikola mukikoledde ebbanga ddene nnyo nga mudaivatinga president atwale time nnene nnyo ng'ali mu nsiko eyo atambula. Naye mbadde mukimanyi nti indirectly muyamba Kyagulanyi okutuuka deep inside the villages n'okumanya statement zagenda okukola ng'atuuse mu kitundu walaze. Mumugaana okuyita ku main mukubanga ajja kusika cloud oba ajja kusika abantu bangi nnyo ku main road. Abo abali ku main road abangi already bamumanyi.
kati eno gye batamumanyi gye badde mugenda okuliyimbira ate gye musindisa agende. Wulira mumugaana okubeera ku makubo amanene already ng'abantu be bamumanyi mumusindika agende mu byalo gye batalina ssubi nti basobola omulabako kati mumusindiseeyo ayiteyo wano afuna mungi alaba enguudo embi kyekisooka n'afuna ekyokwogera gy'alaga. Wano alaba abantu abali mu mbeera embi n'afuna ekyokwogerako kulaali w'alaga. Secondly, abantu abali mu kyalo deep gye muyisa bafuna opportunity okulaba ku Kyagulanyi ngo batabalina ssubi tibagenda mulaba. Kati mwe mukola ekintu nti you are blocking the road Kyagulanyi Center from the main road, you push him deep in the villages mbw atwale time n'amafuta gagende mangi. But that is an open opportunity for him to explore more. And what he's going to address to the public when he reaches where he's going to address the people. Mutemuchimanyi mulowooza ati mumulumya kubanga temumanyi mukozesa ekintu mundi mwagala balabisa mbu assa abantu bangi njera babula bwe muyisize yewala nnyo atwala amafuta ne sitayimu n'essaawa mbadde ngamba nti population ebaddeyo ebadde more happy than the population gyemuganya okulaba. Bw'atuuse ejjinja ku venue wabadde alina okwogerera ne kisukka kati muba mukendeeza amaanyi muba mumuwa amaanyi. Nze mbuuza muba mumuwa amaanyi muba muwongera amaanyi. Kati njala bagamba ekigambo kimu kino ekintu kiri technical. Waliwo agenda okugamba tobalabula tobabuusa. No, akakyamamera bw'okagolola kamenyeka. Owulya bulungi gw'omanyi enfumita tomulinda galula. Bano abantu tubamanyi yensonga lwaki mula president aleekaana nabo yakimanyiira nti ebintu bibaagala abeeremu ye n'abiyitamu kati ye ebeera added advantage. Oyo ye aba akubye ebinyonyi biri n'ejjinja limu kati wa poliisi kyatamanyi yalowooza nti akoze eki, yalowooza nti amulumizza. Kati kyembagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Abantu abadde balina mukisa kulaba Kyagulanyi bamulabye ategedde embeera gye balimu n'enguudo ze balimu kati oba ogenda mulimba ki era omuntu agenda sigala ng'akola ki ng'era alaba Kyagulanyi. Kati kyembagambye nti gw'ojjagala okuyisa omuntu obubi naye nga tomanyi nti omuwa kkubo lyakuzuukusa bwongo bwe nakutegeera. So kati poliisi ekintu kyemukola mu mateeka tekiriiyo naye ate ffe tubagamba please mu ngero kikola ffe kijja kuba kyetuyamba era kijja kuba kyetuteeka ku ddaala eddala eryokuba tusobola okutuuka mu bitundu eby'omunda gye twandidde tufuna budde butuukayo. Mwebali nnyo mubalirira ekintu ekyo kimukola tukisiima. Opulya bulungi nnyo mwebali nnyo mubalirira ddala ekyo tukyagadde naye sooka okimpuliddemu wano bw'oti. Webityo munnange webitambula era nga ffe tubaawo kubanga tukutuusaako amawulire gonna nga wegatambula nga wegagenda ebisinga tebiba bigambo byaffe. Ffe tubaawo kutambuza bubaka bubatuukeko era nga tweyongerayo nga tukyakuweereza amawulire. Tusaba kimu kyokka kwe kubanga osubscribinga ku mukutu gwaffe guli gumu gwokka NCK TV era nno wamala okusubscribinga awo nno noonyiga kade nakugamba nti akade kano katuyambakoko okubanga tutegeera nga tutaddeyo amawulire awo nno ne tulyoka tudduka bunambiro okubanga twefunira amawulire nga gakyale oba nga bukyale. Yasi yonna gy'oli yonna gy'osinzidde tusiima nnyo nese kusiima yenna nti weebale kutukwagala weebale kuba naffe weebale kutambula naffe. Bingi nnyo bye tulina okubanga tukutuusaako era nga zo campaign zo zatandise era nga zikyagendera ddala mu maaso era nga tulina essuubi ddene nnyo nti zijja kubeera successful yadde nga woolaba nti deployments zifuuse deployments blocking amakubo n'ebirala byonna naye ndowooza ebyo bibaddewo nga oba bibaddengawo nga babikola naye ku mulundi guno bannange biralamuko. Ku mulundi guno ku ground biralamuko era ndowooza abantu bafunye okutya okw'amaanyi essaawa ya kakati etwogerera kubanga ndowooza kye balaba nga bakkiriza nti kiyinza okweyongerayo bwe kiti bayinza ate okufuna akatenga ak'amaanyi.
naye ffe tubaawo kubanga tubikutuusaako, tubaawo kubanga tukwongerayo, era tubaawo kubanga tubabuulira nti kino na kino kiri bwe kiti na kiti. Mwebale kutuwagala, tubaagala nnyo era tubaagalira ddala. Temujjanga okwo, musigale naffe tukoma.